mawulire gannakumiranga na biwoobe agafubutuka mu famire y'omukulu amanyikiddwa nga Gerard ne Prosy Mayanja nga bano be bazadde abatuzaalira famire Nakinku mu Fubutuka Music mu ggwanga lyattu Uganda. Anti lugenzo okutuuka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwamugulansigo omwaka 2024 nga mutabani waabwe omukulu amanyikiddwa nga Humphrey Mayanja wenjogerera bino ng'ompuliriza zembuyaga ezikaza engoye era ssaawa yonna yegasse dda ku bajjajjaabe abamusookawo okutambuza emigongo ng'obwatu ewa Walumbe Ttanda yafunyeyo dda obutuuzi. Eri mikwano gyange abataagala nnyo kunoonyereza byekusike omukulu Humphrey abadde tamanyikiddwa nnyo bannayuganda olw'ensonga nti ye ne muganda we owookubiri omuzaale ku famire y'Amayanja amanyikiddwa nga Henry Kasozi bo be baana abalenzi abaasalawo okugamba nti ffe tugenda kuyingira kisaawe kyakulya mu ndago era ng'abadde asinga kuwangalira mu ggwanga lya United States of America wadde abadde ajjangako mu ggwanga lyettu Uganda n'akyalirako ku bazadde be kw'ossa ne baganda be n'eminywanyi gye yaleka okwaba obwe. Wenjogerera bineeno ekiyimbe kya kansa ekibadde kimubala embiriizi mu lubuto lwe efumba ewuwe kyagiwunzise dda. Mukulu Humphrey Mayanja yazaalibwa edde nnyo mu kibuga Kampala. Omukulu amanyikiddwa nga Gerard Mayanja ne kabiite we Prosy Mayanja mu mwaka gwa 1975 era agenze okukkirira ekaganga ng'atemera mu gy'obukulu emyaka 49 bweddu. Amawulire g'okulwala kw'omukulu omugenzi kati Humphrey Mayanja gamanyisibwa bannayuganda omwaka oguwedde omwezi ogwamukutula nsanja omukulu amanyikiddwa nga Douglas Mayanja aka Wizomanizo nga lino lye likola ssente yavaayo n'ategeeza bannayuganda bonna ng'ayita ku mitimbagano kw'ossa ne laadiyo televisioni ezisangibwa mu ggwanga lyattu Uganda nti kituufu muganda waabwe teyali mu mbeera nnungi era n'atutegeeza ekimbe ekyali kigezaako kumubala embiriizi. Kino nga si kirala kye kirwadde ekya kansa era tugenda okumanya ebyo nga kituuse ku mutendera ogusemberayo ddala. Kuno omutendera gwa bulabe nnyo n'abasawo abakenkufu ennyo okufubutuka mu mawanga g'abakyeruppe tebalina solution yadde eddagala era kasa ogutuukako nga bakakutema butereevu nti yakwalula eba esiridde era bakugambirawo otandike okusibula abako ab'eŋŋanda n'emikwano oba olyawo ng'olina famire okolerewo eddaame kuba oba oyolekera kufa nga kyekiddako kyokka. Nga bwe ndakutegeezezza nti Humphrey ne muganda we Henry Kasozi kw'ossa mwannyinaabwe amanyikiddwa nga Josephine be bokka abaana b'Amayanja abaasalawo obutayingira kisaawe kyakulya mu ndago naye tekitegeeza nti mukulu Humphrey talina kitone kyonna ky'asobola kukakkalabya. Mukulu Humphrey kayingo nnyo mu kukuba gita era asobola n'okuyimba era obudde bwe obw'eddembe yali akwatangamu kagita n'akeekubira wamma n'asuulako okukooloobya ne gubula asala naye nga bw'omugamba yingira studio otukubire ebiyiiye bye tuyita ennyimba ng'akugamba kikafuuwe ogwange si kwe kuyitibwa kwange. Humphrey Mayanja abadde ttaffaali ddene nnyo ku famire y'Abamayanja okusookera ddala kaabadde nti ye mukulu nga baganda be bonna bwe bafunawo obutakkaanya yabatuuza ku ntebe n'agezaako okubawumbawumba era akoze mulimu gwa ttendo nnyo okubaza awamu kuviira ddala ku mugenzi AK47 ne bano bonna ababaddewo abadde abakubirizanga entakera okukuuma ekitiibwa ky'Abamayanja kw'ossa n'okukuuma obumu obw'Abaseruganda. Akalala kanyuvu ke sitasobola kwerabira ku mukulu n'amanyikiddwa nga Humphrey Mayanja yavaayo butereevu n'atuuma muganda we Wizomanizo Douglas Mayanja erinnya lya Sinayipa ono abeera omusunyi kayingo omukubi wa Sabaawa ateeyimbikamu ekyamutuumya erinnya lya Sabaawa nga bamaze okufiirwa muganda waabwe amanyikiddwa nga Emmanuel Mayanja oba AK47 baali mu lutalo Dekabusa olutalo Kayingo ani agenda okusooka okubbula muganda waabwe erinnya lya Emmanuel wamma ne boolekera obuliri ne batandika okukyesa empiki kussa n'okukasuka amafumu wabula gwagenda okudda nga Wizomanizo abasoose okuzaala omwana ow'obulenzi ate mwanattu teyazaala omu yekka nga yateekako ne bonasi endala nnyingi nnyo emabbali awo. Mukulu Humphrey Mayanja olwamugwa mu matu n'agambira ddala weewaawo oli Sniper Sharpshooter omukulu Chosen Blood gwe yayimbako. Amawulire g'okufa kwa Humphrey Mayanja gakubye nnyina amuzaala enjukwe era we twogerera kaakano atunula binsobedde atunula bijijiridde nga lumonde omulinnyire mu
mulyango oluvannyuma lw'okuviirwako omwana we ow'obulenzi kimuleetedde n'okutanula ezimu ku ndwadde ze zaawera ennemba nazo mu mubiri wabula mukulu Gerard Mayanja kitaabwe kabazaala y'omutima gwaguma dda anti akutegeeza olunaku lwe yawulira nti abazungu battisse Humphrey Mayanja akomewo mu ggwanga lyattu Uganda yakitegeererawo nti ono akake kaweddemu dda anti abazungu tebasobola kulemererwa eggwanga lyattu Uganda ne lisobola okuzza engulu baba bamuteekateeka ajje afiire okwaboobwe era wenjogerera bino ng'ompuliriza yafiiridde kwaboobwe mu ggwanga lyattu Uganda Mulago ku Cancer Institute. Humphrey Mayanja abadde afaananira ddala baganda be okuli Wizo Manizo era nga bw'atandika okwogera bw'aba yeekwese mu kisenge nga tomulaba oyinza okugamba omukulu Joseph Mayanja oba Kamiliyoni yali okwogera olw'enfaananya y'eddoboozi kw'ossa n'omubiri n'ebintu ebirala bingi ebigenderako. Nze omwana Soda ngenda kusaba followinga Facebook page yaffe eno, genda ne ku TikTok Export TV ne omwana Soda, ku YouTube tukozesa Export TV. Ngenda kusaba osubscribing, tekako notification bell, amawulire gonna agakwata ku nfa n'ebinaddirira mu bulamu bwa Humphrey amaziika byonna ngenda kubambi kutuusaako osobole okutambula n'okumanya. Wabula nga sinnasiibula kaakano kkiriza nkujjukiza bakadde baffe aba Cambridge Junior School bano basangibwa mu kibuga Matugga ku Semuto Road opposite. Bakubireko ku namba z'essimu zaabwe awo wansi, bagenda kubangulira omwana wo bamutendeke mu mpisa ezitya Katonda kw'ossa ne co-curricular activities tebazisuula muguluka. Bakubireko bunnambiro okumanya ebisingawo. Omwana kasa omutuusa ku ssomero baabuwe osasula school fees zokka ate nga zijja mu nsawo ya buli kinoomu. Ebisigadde ebikozesebwa eri ow'ekisulo n'owadde abisanga ku ssomero. Balina daycare gwe munywanyi ali mu ggwanga ery'ebweru nga famire yo zikutawaanya osobola okutwalayo omwana abeera naye ebbanga lyonna lyoba oyagadde lye muba muteesezza ate ku bisale ebisoboka eri buli kinoomu. Kw'ossa ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bano bakayingo mu kutambuza ensimbi oba lupiiya okuzijja mu ggwanga lyattu Uganda n'okuzifulumya okuziyingiza ku bisale ebitono ddala. Bafune ku namba zaabwe ezo wansi. Wama embeera etambula malidaadi saana ali mu South Africa basasula biru z'amasannyalaze, school fees n'ebintu ebirala bingi nfofoolo. Nze omwana Soda, Mukama Katonda omulungi akunkuumire, omwoyo gw'omugenzi Humphrey Namugereka Ddunda agulamuze kisa. Export TV to the world.